Asante wanyama kwa sababu nyingine tuwalize kwa feo watuse Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'endowooza Dr. Catherine Kusaasira, Presidential Advisor mu Kampala, oba baagala oba tebaagala. Erinnya eddala nneeyongerezaako bampita Kawthara. Erinnya eryo mu Quran kinaniina kyekitegeeza. Kati nsaba okinyanyule. Erinnya Kawthara luzzi muziziza omujjana Allah tabaraka wa taala lyeyakwasa Nabi Muhammadi n'agamba nti inna atainaaka al-Kawthara, nti Nabi Muhammadi twakuwa omugga Kawthara. Maama we mu byonna erinnya eryo nalyeyongerezaako nga nkyali mwana muto. Nze obukojja bwange Busiraamu era gye nakulira. Teri kitiibwa kitava eri Katonda. Ekyo njagala okukakasa bannakampala. Ekyazze kyazze ate nga kyajjidde ddala. Nfunye omukisa. Nsoose guno gwe mukolo gwesoose okubeerako ng'ate mpitiddwa Abayisiraamu. Obusiraamu mbukopyeko ebintu bingi. Muba bantu bamalirivu bw'oba ogambye okukola ekintu. Nze bwe bankwasizza obukulu nabadde matidde nti kyengenda okukola kigenda kubeera kyamaanyi, ate nga nja kikola ng'Abasiraamu bwe mutera okukola. Nti bw'ogamba nti kijje kyonna kiba kibe era kigenda kuba ngenda kikola n'amaanyi. Ate sirinaamu kutiisibwatiisibwa kwonna. Naye nsaba nkyazizza abavubuka. Ndi mukyala muvubuka lwakuba amanya gankeera. Nkyebaliza Katonda. Nze nakula ndi mukazi munaku ate manye ennaku yange. Naye awali Katonda tewali kikola kirema. Nze mbuze nga Katonda ankwatizaako. Naye Bayibuli yaffe egamba nti kukutya Katonda amagezi negasookera. Nandisabye buli muvubuka ali wano mwekwase nnyo Katonda, mwagale nnyo Katonda, kubanga with God all things are possible. Kyemyiza
ngenza okubasaba nga abavubuka tuve mu bintu by'okwekalakaasa, muve mu firimbi. Ne bagamba nti kwata firimbi ofuwe oyolekere esana n'ogenda. Tuyige kukola. Abantu abavubuka bali wano njagala kubabuuza, mwagala firimbi mwagala kuba bulungi? Mwagala kuba bulungi. Naffe ng'abazadde abawerera abaana tubawerera kuba buki? Kakati omukulembeze waba yalowooza Catherine Kusaasira okuba nti atuuka wansi natandise okubagamba nti nze ndi mukazi munaku nakulira mu ghetto, era buli kimu ekyetagisa mu ghetto nkimanyi, era buli kimu ekyetagisa ku muntu wa wansi nkimanyi. Nebaza Katonda nti omukulembeze bwe yannooze yalabidde ddala nga ekifaananyi ekyo nkiri. Mumpise wano nga kyemwetaaga nsawo yammwe kuba nti erimu ekigenda obatwala mu maaso, nsobola funa kye twetaaga. Naye nga omukulembeze yannooze yalabye nga Kusaasira bw'aba ayongedde ettaffaali ku Muslim Brotherhood lijja kutuuka. Kati mwagala tagenda lituusa oba mwagala nalituusa? Era mbakakasa nti aba Brotherhood nze omukono gwe bantaddeko sebe ebbango naliwanise, ekijja kijje. Naye mbakakasa ekiwandiiko kimugenda okumpa kigenda tuuka ew'omukulembeze tekijja kubikkibwa. Ngamba nti abavubuka mwonna njagala tukole, njagala tubeere bumu, kubanga bwe mubeera obumu mukulaakulana, bwe mubeera obumu buli kimu kitambula nikigenda mu maaso. Njagala abantu abagamba nti Kusaasa tagenda kusobola, muleke kutunuulira 2-2-21, mutunuulire 2-4. Nti tunagenda otuuka mu 2-4 buli muvubuka anaaba alina kyakola. Buli muvubuka anaaba asobola okweyimirizawo ng'omuvubuka. Manyi ngenda kubikola nga nkwatibwako omukulembeze w'eggwanga. Era mbasaba tubeere bumu, munzikiririzeemu. Mbeebaza mwebale kunzikiriza mukulaba nti esobola. Engeri gyekiri nti nze ensoose ekiro ekifo kyensooseemu okujjamu ensawo nga Catherine Kusaasira ngenda giteeka mu miliyoni 1. Ate nga mbakakasa nti n'omukulembeze agenda kuwulira omulanga gwammwe, abantu bakozesako, ate era ajja kwogera okuyamba. Omukulembeze ayagala okuyamba, naye abaleeri mu makooti tebamugamba kyalina kukola. Kati fe abali ku ground beyakakasizza tugenda kukola, ate mu Kampala wano kibeere kyamaanyi nnyo. Mbakakasa alabe ku b'enjawulo bebagamba nti Kusaasira tagenda kusobola, asobole. Buli muvubuka okutuuka 2-21 nga takuba firimbi, tayambala bukofiira kumudiisa, kubanga ebituufu abagamba okwambala obukofiira babimanyi. Naye bw'omala omukubira efirimbi ekawungeezi ogenda kulyaki, yagenda kudda ewuwe alandabe bamuweta otuta. Woolidde ki? Akutegedde atya? Kati mundidde Kusaasira agenda okubakolera ate bamugje bona. Mbakakasa nti ngenda kukola nga Katonda ye mubeezi wange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.